Essuula eyokusatu. Awo Sulemaani n'atanula okuzimba ennyumba ya Mukama e Yerusaalemi ku lusozi Moliya, Mukama kwe yalabikirira Dawudi kitaawe gye yateekateeka mu kifo Dawudi kye yalagira mu gguuliro lya Olunaani Omuyebusi. Awo n'atanula okuzimba ku lunaku olwokubiri olw'omwezi ogwokubiri mu mwaka ogwokuna kasookedde alya obwakabaka. Era gino gye misingi Sulemaani gye yakuba okuzimba ennyumba ya Katonda. Obuwanvu bwayo mu mikono ng'ekigero eky'olubereberye bwe kyali bwali emikono 60 n'obugazi emikono 20. N'ekisasi ekyali mu maaso g'ennyumba obuwanvu bwakyo ng'obugazi bw'ennyumba bwe bwali emikono 20 n'obugulumivu 120. N'akibikkako munda zaabu ennongoofu. N'ennyumba ennene n'agibikkako embaawo ez'emiberosi gye yabikkako zaabu ennongoofu, n'akolako enkindu n'emikuufu. N'ayonja ennyumba n'amayinja ag'omuwendo omungi olw'obulungi, ne zaabu yali zaabu ey'Epaluvayimu. Era n'ennyumba n'agibikkako zaabu, emiti n'emiryango n'ebisenge byayo n'enzigi zaayo, ne bakerubi ababajje ku bisenge. N'akola ennyumba entukuvu ennyo. Obuwanvu bwayo ng'obugazi bw'ennyumba bwe bwali emikono 20 n'obugazi bwayo emikono 20. N'agibikkako zaabu ennongoofu eweza ttalanta 600. N'obuzito bw'emisumaali bwali sekeri eza zaabu 50. N'abikkako zaabu enju eza waggulu, n'azibikkako zaabu. Ne mu nnyumba entukuvu ennyo n'akolamu bakerubi 2 ab'omulimu ogw'ebifaananyi, ne bababikkako zaabu. N'ebiwaawaatiro by'abakerubi obuwanvu bwabyo emikono 20, n'ekiwaawaatiro kya kerubi omu kyali kya mikono 5 nga kituuka ku kisenge ky'ennyumba, n'ekiwaawaatiro ekyokubiri nakyo bwe kityo kya mikono 5 nga kituuka ku kiwaawaatiro kya kerubi munne. N'ekiwaawaatiro kya kerubi munne kyali kya mikono 5 nga kituuka ku kisenge ky'ennyumba, n'ekiwaawaatiro ekirala nakyo kya mikono 5 nga kyegatta n'ekiwaawaatiro kya kerubi munne. Ebiwaawaatiro by'abakerubi abo byebamba emikono 20, era baayimirira ku bigere byabwe n'amaaso gaabwe nga gatunuulira ennyumba. N'akola eggigi lya kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olutwakaavu n'ebbafuta ennungi, n'alikolako bakerubi. Era n'akola mu maaso g'ennyumba empagi 2, obugulumivu bwazo emikono 35, n'omutwe ogwali ku zo kinneemu gwali emikono 5. N'akola emikuufu awayimibwa okwogera, n'agiteeka ku ntikko z'empagi, n'akola amakomamawanga 10 n'agateeka ku mikuufu. N'asimba empagi mu maaso ga yeekaalu, emu ku mukono ogwa ddyo n'eyokubiri ku gwa kkono, n'atuuma ey'oku mukono ogwa ddyo erinnya lyayo Yakini, n'erinnya ly'ey'oku gwa kkono Bowaazi.